Tumaliriza kumutsu ogwa Nalubaale Gatavine omanya enswali nawenkawale na mirembe embabuusaako mwenna abeekumira ku mukutu gwaffe era abanyumirwa empeereza zaffe n'eri mmwe bannaffe abakyasinze okukola omulimu omusufu ogw'okuba nga mutambuza amaloboozi gano ate ne mubanga mugambako ne bannammwe beebalisa ddala era nsaba bajjajjaffe bongere okubasaasira tusinzidde ku lusozi ky'omirembe ebugabo Ssese kale sikyakweresaayo kankwanjulire omusomesa waffe ate mbenga musooyasooya ebibuuzo. Hello. Aye Nalanga Nalubaale nakati Nalanga Wangi. Omulamwa gwa leero gukwatagana ku kukongojja. Yabuuzizza ekibuuzo kino agamba nti awulira abantu nga boogera ekigambo kino nkongojja omusambwa nkongojja omusambwa nkongojja ejjembe nkongojja mama Nakayima abaffe yabuuza kyeki ekyo. Ensonga eyo Nalongo y'emu n'omuntu okugamba nti nze nsamirira emmandwa ya jjajjaffe Omulangira Kkubo. Then oli naaba nga tayagikongojja. Okusinziira ku abuuza ekibuuzo yabadde yeebuuza ekigambo kongojja when people say it abalonde nga bakikozesa ng'oli agamba nti munayinze nkongojja Omulangira Omwayana mukwano gw'abangi ki kyabategeeza. Ate abalala ne bakozesa ebigambo bino wammanga nti nze ondaba wano nze asamirira Nabuzaana. Ebintu ebyo bye bimu Nalongo. Kale awo nnyini ogenda okuba nga otandikira otubuulire enjawulo weba weeri oba otubuulire ebintu bino bikwatagana bitya oba byawukana bitya. Okay. Balamusaako bassebo ne bannyabo gye baliko kyonna kye mutuusaako engalo. Nalongo ensonga ziri bbiri. Okusamirira n'okukongojja empewo. Naye nga bwe twajja twogera emabegako awo nti ebintu ebisinga obungi tubisomesezza just nti abantu baffe beeganya okuddayo emabega okulaba ku butambi bwe tuzze tusomesa naye ebisinga obungi tubisomesezza. Era nga twagamba nti omuntu akongojja empewo y'oyo omuntu atuulwako empewo n'eyogera. Okay. Kati atuulwako empewo n'eyogera. Kubanga okukongojja kigambo kya Luganda ekitegeeza okusitula. Era omuntu ono gwe tukyamanyi asinga okukongojjebwa mu buliwo abeera kabaka. Ebyo mulaba bamusitudde mu bbanga kwe bayita okukongojja bamusitula bamuteeka kuno ku bibegaabega basooka kuba bamafumbe then ne balabika nga bampi nnyo omulimu ne gudda kuba yona tutankuula kuba embogo. Olina sirikula fitina wakati w'abamafumbe n'ab'embogo. Banaye ate amazima tegaayogerweko. Of course lately abamafumbe bazze bawasa ku bakazi abawanvu ne bafuna ku baana abawanvu. Tunaabaddiza obwa Kizito. Nkugambye eri competition eyabanga mu Bwakabaka ng'oli bwakunyagako ekintu okukyezza ofunvubira naye kati gwe weebuuze bukyanga bajjako myaka emeka mingi era tuyinza gamba nti basobola okuwezza naye nga okukongojja kitegeeza nti empewo erinnya ku muntu ono n'eyogera. Kati ate okusamirira oyo ye muntu gwe waliise keyateeka avunaanyizibwa ku mpewo eyo. Empewo eyo ng'erinnye ku mutwe most of the time nga tusanze empewo ze tuyita entuufu kubanga Nalongo manye empewo nazo zirimu ebiti. Eriyo nebaayo eriyo bajjajja Fred bajjajja Tom kati nebaayo n'empewo eza ddala ezitali nnyingi kubanga ndi mukakafu nti ku 100 tulinako 2% empewo entuufu. Kaakati
bw'erinnya ku mutwe gw'omuntu ebitundu 99 omuntu oyo abeera taken over, like abeera overridden. Aba asigala ayinza okutamanya mpewo eno kyekoze eki kyeyogedde kubanga erina engeri gyemuteekawo emutadde, then yo neebanga eteekinga over neekola byekoze neegenda nadda. Kati omuntu ono abeerawo okuwuliriza empewo eno kyegambye n'okuteeka mu nkola kyegambye. Oyo ye muntu asamirira empewo eyo. Era waliwo yali abuuza nti omuntu asamirira empewo asobola okugikongojja? Kisoboka, kubanga osobola okusamirira empewo eno nga terinnya ku mutwe gwa muntu naye ng'ejja butereevu neebaako byekugamba mu bubaka oba mu kwolesebwa, neeba ng'ekubuulira nti kakati mugenda kukola bwe muti ne bwe muti, mugende ku luzzi mu Lugogole, nti oba mujja kufunayo ku ndeku mukiteekemu omwenge, kugamba ng'ekuwa these instructions nti oba ekiseera kituuse tukole ku balongo bange, mujja genda ku lusozi bwe ruti muggyeyo abalongo abo baleete, gundi yanaakola bw'ati gundi yanaakola bw'ati. Kati omuntu oyo gwewa instructions ezo gwe tuyita omuntu aba asamirira empewo eyo. Kugamba ebiseera ebisinga eba temulinnya ku mutwe naye aba ayogerezeganya naye butereevu, oba mu birooto oba mu buliwo, kisinziira ku level gy'aliko ey'emikolo. Mu ngeri ennyangu Nalongo tulina abantu abakongojja emisambwa ate tulina n'abasamirira emisambwa. Tetusobola kuba na muntu ng'akongojja omusambwa n'abanga agira ng'agusamirira. Kirabiseeko nga omuntu ono yasamirira omusambwa guno ne gumusiima ne gusalawo gumutuulireko ddala n'agukongojja. Ekyo kirabiseeko, era gye bali nga yakusamirira ate era nga yakukola ki, yakukongojja. Ndowooza mwanatto eyatubuuzizza ekibuuzo ekyo okwanukulako okufunye. Era ensonga eno y'emu Nalongo yekyasinze n'okutawaanya abantu abatuula mu busika. Ate etya? Oli atuula mu busika ne bamuteerako olubuga. Omu alina kuba mukongozi, omulala asamirire. Lubuga yasamirira? Lubuga yasamirira kubanga omuzimu guba gulinnya ku ono ne guwa instructions. So we assume akongojja nga omuzimu oba kyonna ekiba kikutuddeko oba tomanyi bigenda maaso atata ebiseera ebisinga. Kakati ono abeerawo ye PAO nga aliwo okwasaganya n'okubuulira emmandwa kyeba eyogedde. Ate bw'oba wampaka mulungi gwe tezikutuulirako ddala kubanga zaagala instructions ziwe gwe ow'empaka, kubanga bwe banaakubuulira obuulizi ojja gamba sha kati jjajja ng'ani gwasindika eyo, ekitegeera. Kati zikyuzinga abantu bano abakakkamu ziboogerereko zisobole okwogera n'abaana ab'empaka. Mwene embeera zisobola kuteebereza nti Nalongo waliwo jjajja muntu? Jjajja muntu tumulabye nga yasinze obungi mu nsonga zino, era tugambye nti jjajja muntu ali ku 98%. 2% yokka be balina bajjajja? Be balina bajjajja 2%. Tekisoboka. Be balina jjajja nga bwe guba muzimu gutuula nga muzimu ne gulamula, nga bwe liba jjembe lituula nga jjembe ne liramula. Nga abantu abasinga nga banyeenya. Owange mu ngoma nga banyeenya. Nalongo ebitambo biri mu nsi muno. Ebitambo byeba binyeenya. Maama. Ebitambo. Nalongo manye ebitambo kye bikoze abantu. Nze mbabuulira 98% bitambo byebiramula. Byebiramula biri ku bantu bibakozeseza ebintu ebya buli kika, abantu bambi bakoze beekyaye bakooye naye nga bitambo.
bantu b'ekyayi bakoze buli kimu leero nekireeta buno obubaka luli nekireeta buli luli nekiwa zino instructions nekiwa ziri naye nga tekuli kiguka jjajja ayinza okujja n'agamba sigenda kulamula paka nga gundi ofulumyemuko muno soka ABCZ get out kati awo ndyoke namule oyo jjajja muntu yes bajjajja muntu balina ebintu bamanyi n'okukwata emiggo ne bakuba abazzukulu ne bakuba abazzukulu balina buno obuyisayisa jjajja oweddala tasobola kukwatamba okunakuba muzzukulu ngaesulise kati ng'amaanyi gaago obwa jjajja gaalazeewa oba bagenda kukuba nga takutteeko nze nina kitange gwe nalaba Naalongo. This is from a true story. Tutudde tuli ku lukiiko ng'ajja yaguddemu ekidumusi kyamuyisizza bubi lunaku lulamba yenaasa obuttusaati ng'ajja ng'afukamira bagamba jjajja nsaba kunsonyiwa siri kiddamu nga jjajja mubuuza okitegedde nkitegedde jjajja koye kale kasita okitegedde kati I was very curious okumanya kiki kyeyakoze ekyatuuseewo nga muconfrontinga nga mubuuza owaayi kikyate oyo gwatuuse sijja mwogera mannya kubanga ayinza n'okuba ndabajagala naye mwana wange olina olugambo sigenda kwogera mannya yangamba munnange muwala muno mutuzanyirazanyira muno ate omusajja saamuwogeza nga nzira eri tutudde eyo mu kalina nga ntandika kumwogeza gamba jjajja ayogera bwati ng'akola ekirowoozi nagamba nga namaze omwogeza netuseka kale nga bwogana nti enseko zikkakkanye nagenza okuwulira nga nzikulu asomye nensooka nenzirukayo luutu nemuwala okuva obudde obwo obwedda nziruka buddusi nasiibye enziruka nsuze enziruka naye kati mpulira kalekaleko abe tuyita bajjajja naye nga gojjayo omuggo omulya mmere akuba emiggo naawe okuba egyo ku maanyi g'oyina olaba nze nsobola okukola otherwise oŋŋamba otya nti ate empewo eyaddala tesobola sagala kubabuusa ng'omuzadde nina obuyinza obubonereza abaana newankubadde ate era sera babonereza mmala kulaba nga kiyitiridde nowedde kisinziira kubanga the end of the day of course njogera bwogezi nti kati eye tumubonereze mbwe tuti nekiggwa oma gwe eyakatweyungako soko subscribing ate beera ngaokuwona ku kito ekyo ate ojja kubanga ovidiyo buno okufunira mu kata kennyini ensonga okitegedde waliwo enjawulo wakati w'okongojja n'okusamirira kati ojja kusanga kakati ngenda tegeera ntya nti nze ngenda samirira empewo egenda kujja ekuwenga obubaka nga bwekuwa bye mukola nga bwe balina kyeyemulugunya ngejja neekugamba obuzibu bwe tulina osanga omuntu ono asamirira empewo emuwa obubaka naye ng'ali bize mbwakuba eŋŋoma mbw'atejje ku mutwe ne bakuba eŋŋoma kakati nze ngenda tegeera nti anti ngenda samirira ate nze ngenda kongoja. What is the question? The problem comes in nga tukola ebintu empewo bye zitatugambye empewo nga tezikugambye kukuba nga magulu akyo yagala zikubira eŋŋoma lubaale abasinga bagamba nti lubaale mwana muto agwanidde omunowooleze era omanyi ki kyoyinza okumukolera really lubaale atuluma bw'atyo nga tetumwebuuzizzaako kati ani amugamba nti genda obalume bw'aba nga ddala mwana muto nze kindowooza nze Naalongo mpulira nti lubaale eyakavaayo eyakajja kutandika kwogera ku mutwe
byayogera bibeera tebiri kwalaali kuba aba akyali muto nga tannakula. Si nti aba akyali muto nga tannakula. Ono bw'ayogererako y'aba akyabulamu okubaako emikolo gy'akola. Omukongozi gwabeera omuto. Gwabeera omuto mu nsonga gwaba alina okukola emikolo egirongamya empewo zino. N'ozireetera okuba nga zikola ekyo ekituufu kye ziteekeddwa okukola ki. Gwakola emikolo, gwaggyibwako obusobo, gwaggyibwako obuko, gwakola emikolo egy'enjawulo egy'okumwogeza, egy'okumutuuza. Lubaala okwogerera naye tosooka mukolera mukolo gwakulu. Bagimukolera. Nga tuli myaka emeka? Kyova abantu balese wakupapira. Kati bano abagadde omukola capucapu beba basanze nga bakoze ebintu bingi nnyo nga tebirina makulu. Gwakolayo akantu kamu? Sirika, mulinde. Ogenda okukola ebirala? Mulinde addemu ayogere. Oyinza n'okufulumamu kweggwanga. Ayinza okuddamu okwetereeza nga okomyewo. So toteekeddwa mulowooleza ate tokkiriza bantu ko buli akyogenda kukolera mpewo zo. Zireke zoogere. Ate nga jjajja alina okulungamya. Okulungamya tekitegeeza kwogerera muntu. Nalongo osobola okujja n'ongamba nti enjala ekuluma oyagala kulya. Kati nze mu kulungamya nja kunnyonnyola biki by'osobola okulya. Ebiri available. Nawe osobola okubijja okubayita okulungamya. Naye sigenda kusanga ng'otudde awo kugambe Nalongo olabika enjala ekuluma weetaaga okulya. Kati awo ndyoke nkumenyere ebyokulya ebiriyo nawe gye biri. Toyinayo budde bw'ogamba nti oba kiseera ky'oyinza ogamba kakati stage eno gye tutuuseeko kati lubaale tuufe tugenda tandika omukolera kino na kino newankubadde tannabisaba. Betwabyogerako netugamba the obvious thing kye tusobola okukolera lubaale kumuzimbira nnyumba. Ekyo tusobola okukikola eteri official. Naye ennyumba gy'ogamba nti muno mutereke ebintu by'abajjajja just in case nga twagadde okwogera nabo wano wetukola ki wetusinziira. Kubanga eri official ye yalina ogibagamba butya bwefaanana na biki byonna ekyagenda kikola ng'alaba you devoted. Ekiraba mwewaddeyo okukola ensonga ze n'abalaba mubonyeebonye bambi ate temukoye n'asalawo ababuulire nti kale mujja kuzimba ennyumba bweti muteekemu empagi bweti naye nga wano muyiyiza ne muteekawo akasenge we mugenda okusinzizanga we mugenda okwogereranga naye we mutereka ebibbo bye n'ebintu eby'enjawulo mwenga abafamire ensuwa ye na buli kimu. There are things that are very obvious ebiteetaaga kugamba mulonde. For example, lubaale yeetaaga ekifo w'omusabira. Ekyo kiri very obvious. So bw'omala okufuna ekifo n'ogamba nti oba tufunyeko ku boys quarter tufunyeko room. There are things that are very obvious kati ng'ensuwa. Temulina kubula nsuwa. Gwegula ensuwa eri jeno yo gikole ki? Kiteekemu. Akota misambwa. Kubanga ekyo kyoto. Kateekemu kubanga muyinza obutasobola kuteekawo kyoto kyaki. Kyebweru. Ekibbo ekirimu emmwanyi. Ebyo talina byogera. Ebyo biri very obvious. Kubanga every time you meet mulya ku ki? Ku mmwanyi. Mulya ku mmwanyi. Temugenda zirira ku ssowaani. Zijja kwetaaga ekibbo. Of course bw'ogula ensuwa kubaako olwendo, kubaako n'ebibya bibiri, ekisaanikira ku nsuwa n'ekinywerwamu. So those are very obvious. Tebyetaaga ate lubaale amaye kujja abagambe munteerewo ensuwa. So when he comes, nga yeetaaga ensuwa ey'enjawulo kweyo gye mwateekawo, ajja bagamba kale munteerewo ensuwa yange ey'emitwe emeka? Ey'emitwe ebiri. Ati awo, that is different. Ate ekyo tekitegeeza nti yasookawo mu kisuule. Nedda. Mwongereko bwongeza ate eyaki? Ey'okubiri. Yeah, so ebyo ebintu byosobola okulowooleza lubaale. Naye other than that ebisinga obungi aba alina obyogera ye n'abyogera. Kati bw'abyogera omulungamya ono ekyo twakyogerako dda ne tugamba nti singa lubaale ajja n'akugamba nti ayagala kumwambaza era n'akulaga nekyayagala okwambala, omulungamya ono amanya nti sigenda kwambaza lubaale
1 nga simugye mu masiga 2 nga simwambuluddeeko nina okwambulula ku muzzukulu muggyemu amaziga ebisiraani biki byonna ebize bimutambulirako n'ebitambulira mu lubaale emandwa eri ku mutwe guno ekimanyi nti ogenda kubikola it is obvious kati ogenda mwambaza nga addugala kikola amakulu of course kya bulijjo omuntu bw'aba n'ayambala olugoye olutukula asooka n'anaabako sikyo bwekiri ensonga twekitegedde bulungi kati oyo ye rooli y'omulungamya naye ng'onaamaze okugamba nti njagala kwambala gwe ng'omulungamya n'ogamba fine okwambala ogenda kwambala naye tulina kusooka kunaaba so si kumwambaza buki bwambaza era ekyo nzize nkibagamba rooli y'omulungamya kugatta missing gaps ezo n'azigatta n'ababuulira nti kino kitambula bwekiti ne bwekiti bwekiti ne bwekiti 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 lubaale bw'agamba nti ayagala kijjulo nga kyabasaalongo ne bannaalongo gwe ng'omulungamya oliwo okunnyonnyola kibeerako kinaki kubanga aba akimanyi nti obimanyi kati jjajja oba tobimanyi bulungi kati nga mubwajjajja okolamu ki bw'oba tobimanyi bulungi iya akalimu akalala nina ennaanansi zaagala okulimira really bwefunayo abasobola okulima mu nnaanansi kusinga okudda okukola obwajjajja bw'ototegeera jangu olime mu nnaanansi ofune ku ssente kale nalonda ensonga etujoleta bulungi twayanziza eri okulonamukwo kasube nti mufunyemu ekyokuyiga era mujja kusinziira okwo mumanye ebituufu ebyokukola topiki eno ebadde enfundafunda naye nsuubira mubawadde ensonga nnyingi nnyo oba answers nnyingi nnyo ku bintu bye munoonya kale nga temunnatandika kutawaana kutala wano nawali just know what you're dealing with okay ensonga lwaki nabagamba musooke muddeeka mukuŋŋaane nalonga kati eriyo mukakkane gyotusindika mukakkane there is no one home abaliyo baalokoka kati direwuwo teekawo akasaalo oba akakeeka woosabira bajjajjaabo basabe busabi buno obudde bwakwegayirira beegayirire kubanga bino ebisigadde bye tukola mbabuulira mazima ebisigadde byempulira abantu balukompoko okwebiyitirivu my friend makulu matono nze kyenyinza obbagamba era nabagamba nti essaawa eno kukola lubaale n'omutereeza si kintu kyangu katonda abaddira mu budde zinagamba kale mwekambawe ku kalembereza naye mbumutereza lubaale owaawa lubaale ki gwe mutereeza ani amubawadde kabaka amutuwadde mumusanzeewa atuteeredde obuyinza obwabajjajjaffe atugambe tugenda tukole empemu ensonga y'omukulu oyo ndowooza nalongo tujja kwogera ku nsonga za kabaka kubanga annange ne kabaka naye yafuuka kabaka kati ate muli luno kwegamba mwekoze ebintu naye mbabuulire twagala kwesereza okwetereza kirungi naye mbabuulira first step okwetereza sooka oteeke weweegayirira mu nnyumba yo gifuule rutiini nti buli lwokoma okuva ku mulimu ogenda n'onaaba n'ogendako wali weweegayirira of course yambalako ng'omuntu omukulu yambala kanzu yo oba gomesiyo oba olubugolo ogenda ofukamira wali okoole bajjajjaabo obeegayirire obeebaze okole ebigenda mu maaso naye bino ebisigadde ebyemikolo biki my friend kale akume atakuumira mpeera weewaawo